ya Karama TV bakadamba beyongedde okutabukira omusajja yabavumye obutanaaba obutasenya okuwunya okubeera n'amaviiri amabi n'okubeera nga waliwo n'ebintu bye batakwatako ddala. Omusajja ono eddoboozi lye terayisiza bulungi bakadaama era bakadaama bonna bareactinze olw'omusajja ono okubeera bo kwe bayise okumanyiira nti yayise we yakomye. Katweyongere okufuna ku maloboozi g'abakadaama bano abareactinze ku audio y'omwami oyo era gye tujja okusembyayo tugiwulirize ng'ayogera ebintu by'ayogedde. Batugambye mbu tetunaaba tetusanirira nviiri wabula ekyo ekisajja banayikimanyiira banayikijooba ate tekiddamu nakutumanyiira ffe bakadaama ffe tukyasinze n'okweyonja. Bannange wulira nnoono mu bakadaama ebiviiri bebalinga simanyi ebigalo balinga gundi za ffene. Bannange ekisajja ekyo kyatumanyidde jjo bannange bwembwa ggwe toddangamu nakutumanyiira kututuuka ku ekyo. Ffe bakadaama tulina ssente zaffe ate tukola ssente naye bw'oddaawo n'oyasaamirira tolina yadde ekikumi kadama gwe yagala akuwe kati oli awo yasaamirira obavuma mbu tebanaaba tebakola ki nga lwaki omuntu ajje Uganda n'atayagala kunaaba eviiri. Bannange tufudde banayi ekisajja ekyo kyatumanyidde nnyo mukulu kadamati banayi ndi munyiivu olwawuliddeko odiyako banayi nawulidde nga nzirika singa nabadde manyi gye kiri nandikirumbye nenkiwalabula mwalaivu nga nkirabako banayi kimanyiira oba kisula nakuzaawo kirabika kisula n'eri mu buyumba eri gundi mu katanga eri ebwayise kirabika gye kisula kyatumanyidde nnyo. Ffe bakadama tulina ssente zaffe tekiddamu natumanyiira gwembwa gwe toddamu natumanyiira tulirako mazzi. Musajja yatumanyidde n'alyoka atugamba mbuno tetunaaba nze kadaama eyakava esawudira bwentuli bano balyoka bagamba nti tuli bakyafu banayi kyankubye wala. Mukulu Kadama TV wasirotya mukwano webale tuweereza webale nnyo webalire ddala nkwagala nnyo munnaaye nze ndi eno mukyalo enkuba etonnya etonnya ku makya neetonnya emisana neetonnya ekiro ate nze ndi mu buliri sivaayo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Njebaleko Mr. Kadama TV webale tuweereza naye munnange oyo omusajja nga tumanye tumwatunuuliranga ebisiikirize tetusenya mannyo. Ya Allah emboozi ewedde ku lunaku lw'amawuledi yenna tunulanga ekizibiti ng'atumanyiira nabo bennyini batwagalako ssente zaffe olumala ozibba nga bawooza muwunya gasi ya Nagalaala. Nakagamba bwemukomanga wa Uganda nga mukomyeyo mulaba abasajja bammwe mweyonjeeko. Kino si kiyumba kya Muwarabu kye mubadde eri gye mutanaaba omubiri gwakoma eno wenna omuwala gukuzimbye mu mpale gulinga alinga yeetisse ffene toyagala kunaaba nammwe mwenna mugegedde enkwawa olw'okuba eri ebadde teryakugambako amaala gonna gasongodde gati galinga agannamulimu temusenya enviiri zonna zagegera ziringa za mawaya mwemukomawo e Uganda. Abasajja bamwe babalinza balabaku naye munaabeeko mweyonje eno si kiyumba kya Muwarabu gye mubadde bannakadaama mweyogezaako mwerabisa wenna okomawo otunula otyo olinga Ambeka oli oti otunula eno totegeerekeka olidda